Olwaleero Parliament lwezzeemu okutuula oluvannyuma lw'omwezi ogusukka mu gumu ng'ewummudde. Eno ebadde ekubirizibwa amyuka Sipiika Thomas Tayebwa. Ng'ayogerako eri Parliament, Tayebwa asoose kusiima abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga olw'okukuuma emirembe nga bawenja akalulu. On how your presidential candidates are conducting their campaigns. So far so good. No cases, major cases of violence. The elections are very, very peaceful, going on well. All parties have delivered their manifestos. I hope we get copies we look through so that we can learn from what they are proposing to do for this country. N'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi agamba nti ku mulundi guno ab'ebyokwerinda bali yaddeyaddeko ng'omubi omweru boogeraageranya ku kalulu akaggwa aka 2021 wabula ng'alowooza nti oboolyawo bakyabikiriddeko bubikkirizi. Because in the previous election cycle we would hardly get anywhere peacefully. Tear gas, beatings, killings and so on. It was terrible. Somebody is saying COVID. COVID is not an excuse to kill people and to mete out violence as we did see. So that level of violence, we don't see it now. That's a good thing. Kyokka ono anokoddeyo abamu ku bano abeeyisa mu ngeri etyoboola ssemateeka naddala abo abeenyigira mu by'obufuzi ebyakyekubira omuli n'okusabira abeesimbyewo obululu. Waliwo akatambi ono kajuliza akalaga aduumira amagye g'omu bbanga Lieutenant General Charles Okidi ng'asabira President Museveni akalulu ng'eno bw'asigamu na NUP Robert Kyagulanyi ettoomi. Lieutenant General Okidi Charles oya ye commander wa UPDF Air Force ng'ali wali akute n'ebifaananyi kati mulaba abaana ba Kyagulanyi bo bali bulungi mwaba mwe bali batya ono Kyagulanyi temulonda mulonde Museveni ali mukubira mwa Museveni campaign nga wanafunya Kyagulanyi ayambadde uniform eyaffe. Akatambi akalala ono kajuliza keeko akalaga Major General Dick Olum kati yasindikibwa mu ggwanga lya South Sudan ng'ali mu mazina ku mukolo gwa NRM ng'enoonya akalulu mu bitundu bya West Nile. Twalabye Major General Dick Olum naye ng'ali ezombe eyo ku campaign rally ya mwa Museveni enga ali ne bano aba campaigning abachachancha n'ogamba ono ali kuki. Ssenyonyi era ayogedde ne ku amyuka aduumira poliisi ebbendobendo ly'e Masaka Anabera Nyina Mahoro ono eyalabikirako mu katambi ng'akuyegera amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Haruna Kasolo ku mukolo ogumu. Batukiriza kwogera bingi nnyo naye njagala mutegeere ebintu ebimu. Yali ku mukolo gwa Honorable Haruna Kasolo n'agamba ono yasinga ono Kasolo wa NRM bamuwadde ne ku Seeke kakati mu mulondi naki ayambadde uniform yaffe ekyo kimenya amateeka. Waliwo n'abaserikale ba poliisi era abaalabwako mu butambi nga bayuza ebifaananyi byavuganya ku kya President Robert Kyagulanyi mu kibuga Kampala ne Mbale wabula nga n'okutuusa leero tebannakolwako ng'amateeka bwe galagira. Poliisi baavayo ne bagamba tugenda bakangavula ekyo tetunnakiraba. So ensonga zino tuzogeddeko wano ku floor ya Parliament nga tugamba minisita mutubuulire etteeka eryayisibwa wano bano abantu eribakolako. Ono ayogedde ne ku bbaluwa ebadde etambulira ku mutimbagano ng'eraga nti akulira emirimu mu disitulikiti ya Jumani oba Kao ng'alagira abakulu b'amasomero baleka abayizi okugenda ku kampeyini ya NRM nga kino nakyo kimenya amateeka. It is problematic that now we are getting involved young people, pupils, students, getting them from school, come and attend a rally as if forcibly. That's wrong. That's outside of the law. It is even illegal to order head teachers to do this. Ssenyonyi ayagala gavumenti ekome ku basajja bano abeefunyiridde okulaga oludda olw'ebyobufuzi lwe bagwako mu lwatu. We want these loopholes to be addressed as quickly as possible so that there is a leveled ground, so that everybody is following the law. When you are in uniform, you are duty bound, first and foremost. Omuntu yenna alina sober mining oli mujaasi. Weewala okozesebwa n'okulooza nti okolera Museveni ebimusanyusa kubanga oyambadde combat ojja kukunamira mu bantu. Nga yanukula ku nsonga zino minisita by'amateeka Norbert Mao asoose kubibalaatiramu nga ziyita za byabufuzi. The security forces, obviously the Right Honourable Leader of Opposition will
never miss an opportunity to campaign, and he has used this platform to campaign. His insinuation is that we are campaigning. For your information, campaigns are happening out there at rallies, not here on the floor of Parliament. Is he in order to find an exculpation to the critical issues I've raised by saying this is campaign, as opposed to raising responses to the critical matters of the law which are being broken? Let's extend it on the floor so that we limit ourselves to the issues. Anything outside the issues, we avoid. Wadde ng'oluvannyuma ono atereezezza mu bigambo bye n'asuubiza nti gavumenti ejja kuzirondoola. Authorized to request for more evidence, hard evidence, so that this matter is investigated and action will be taken, because the laws are not negotiable. I'm not here to defend anybody. I'm only here to say, let us deal with this matter as seriously as you have said they are. Akawaayiro 28 akasemateeka w'eggwanga kagana by'ebyokwerinda okulaga oludda mu by'obufuzi. Juma Kiria, NTV Akawungezi.